Ndi Kawonawo kubanga nze omu ku bantu abasemba okubeera mu ekyo ekifo. Sebo kale sebo munaye neyanziza okusiimaku twavaayo. Amanya bampita Killa Kawomera nga bulijjo we mumanyi. Bampita Killa Kawomera omuyimbi w'eggwanga. Munnaye Kawomera lyavadde okusomera eyo nabampitanga Kawomera. Nali nkolanga ebintu ebirungi ennyo. Siri abazadde, just nickname. Sebo Ambiance e Masaka naliyo ku Lwomukaaga oluwedde mu kivulu kya DJ Mutesa Pro. Twaliyo era ekintu kyali massive nnyo. Nze omu eyasemba okuyimbirayo okwo, era ebintu byatambula bulungi nnyo. Abaaliyo mwenna mbakulisaayo mu mbeera eyo. We nali embeera yali nnungi nga bw'omanyi nti Ambiance Masaka kifo kirungi nnyo, era kuva dda nga kituuza abantu bangi nnyo 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 nnyo. Bwe twaliyo embeera yali nnungi nnyo, tewaaliwo buzibu bwonna. Essebo amawulire g'omuliro gansanze nabadde ku mirimu wano eno, ne bwe nagenzeeko ku ssimu yange nenkebera ku social media nga ndaba Ambiance yakutte omuliro, ne mu gurupu ezimu ze ndimu nga bapositinzeemu bukiriipu bw'omuliro ogwo, naye nga mawulire mabi nnyo 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 kubanga Ambiance gye tumanyi eyaffe e Masaka yakutte omuliro. Amawulire gano ag'okukwata omuliro ng'ate wakamala kuyimba mu kifo ekisanyukirwamu n'abadigiza okuba nti wabakyamudde, gakulese gatya era kati gwe ng'omuyimbi kiki oyogera mu mbeera eno, era bubaka ki aboowa abasigadde abayimbi n'abasanyukira mu bifo? Okusookera ddala njala okwebaza Katonda nti tewaliiwo yafudde, era kyagenza otuukawo nga temuliimu bantu, just byuma nabigendereramu bye byayonoonese. Naye Katonda w'amaanyi nti nno temwabaddemu muntu yenna yafiiriddemu, ate era wabadde waliwo ekivulu ekyabaddewo, so kyamaze kuggwa. So Katonda wa buyinza okubanga omuliro tegwasanzemu bantu bonna, wabula nti kyakunyolwa nnyo nti wabaddewo n'ekivulu ekyali kigenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 17 tekigenda kubeerawo lwa muliro. So mawulire kwegamba si malungi nnyo okutwaliza awamu. Yes. Oba oli awo, naye siri nze nzekka, abantu bonna abaaliyo bonna be Bakawonawo munnaayi. Abaali ku sheye ya Mutesa Pro ey'Olwomukaaga kubanga yakabeerawo, ate omuliro guguno wiiki ebadde egenda kuwera. Okusinziira ku bigambo ebiyitiŋŋana, omuliro gwavudde ku masannyalaze, naye nga poliisi era ekyanoonyereza ekola okunoonyereza okulaba ki ekituufu ekyavuddeko omuliro, naye ng'abantu bo abawangaalira okumpi bo bagamba nti omuliro gwavudde ku masannyalaze. Ebbala yali mu mbeera nnungi, abantu beeyagala nga tewaliiwo buzibu bwonna 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 busuubirwa nti nno bugenda kubeerawo. Embeera y'ebbaala nnungi nnyo, yali nnungi nnyo okutwaliza awamu, neera neewuunya kino kizzeewo kitya. Naye nga bulijjo bw'omanyi, omuntu yenna tamanyi kigenda kuddako nkya, tumanya bya leero ng'olutuuseeko, kati ekyo toyinza kinenyeza muntu yenna nti kibadde kigenda kubeerawo. Omuntu tagambe nti toli wa mukisa, osoose okuyimba
mulungi gwange gusoose by the way. Tekisoboka. Ebyo ebintu by'omuliro byonna mu ggwanga lino bize bibeerawo. Nsigamba nti nabasookeddewo okubeeramu ebyo ebifo bye babeera n'ebisiraani. Nedda kyo Katonda aba akireese, just ky'olina okwebaza Katonda nti tewaliiwo yafudde oba yalumiziddwa. Kubanga era ebintu ebyayonoonese bikolebwa abantu, biddizibwawo. Yes. Sebo. Era ndi Kawonawo kubanga nze omu ku bantu abaasemba okubeera mu ekyo ekifo. Kuba napafominga kali watya omuliro gwajja kwolwo lunaku. Tolaba nti ndi Kawonawo munnaye. Wayiseewo ebbanga ttono nnyo nnaku 2-3 omuliro ne gukwata ate nga twakavamu ekyo ekifo. Neekubisaamu akafaananyi nti singa gwakwata kwolwo lunaku ng'ekifo kinene bwe kityo kijjudde abantu twandiyise waffe. Tewaali wakuyita munnaye era oba oliawo twali badde tufiiramu ekyo ekifo. So kati bwe ŋŋamba nti ndi Kawonawo siba na buzibu bwonna. Neebaza Mukama okubanga yatuwa omukisa okufuluma ekifo ekyo nga tuli bulungi nnyo 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 nnyo. Bannannyini kifo kye nsobola okubagamba batereezeemukko. Webaawo ebitateredde bulungi babitereeze kubanga kifo kinene kibeeramu abantu bangi, kitegeeza kyetaaga ebintu ebirungi ebiri ku mutindo. Yes. Ensonga katuleke poliisi ekole ogwayo, naye nga mbasaasirako nnyo 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 kubanga waliwo ebintu ebyayonoonese bye ndabyeko awo nga ebyuma byonna ebibeera munda omwo. So asaasirako nnyo kubanga nayo loosi y'amaanyi. Waliwo ne yadde yategeseemu ekivvulu omwo Spice Diana nga 17 tekigenda kubeerayo, kitegeeza naye ali mu loosi. Kitegeera naye nga bibeerawo mbulamu. Muganda wange erinnya nno terikanga. Yes. Erinnya Wise litegeeza bugezi. Then Killa mwe muwulira ng'omutemu naye ate nedda si bwe kiri. Yes, it is K-I-L-L-A. Naye ate Killa nga bw'owulira nti Bobby, nga bw'owulira Kenzo, nga bw'owulira Papa, okitegeera oba Popo bwe bityo. Munnange ensonga ezo kyenyizo eza maneja wa Busi ansuubira omulundi gwe twasemba okubeera ffenna nabagamba nti nze mukwasizza Mukama Katonda. Bw'abanga Mukama Katonda yamusasudde bw'atyo kiba kirungi. Essaala yange munnaye bagizeemu mangu, okitegeera. Era muganda wange Busi nkwebaza okwawukana n'omusajja oyo kubanga talina kyagattako okuggyako toolako munnaye. Omusajja oyo nja kukugamba nti yanziba ssente waliwo ezaamuweebwa okukola ku puroguramu eya premiering oluyimba lwange olwannafunye. Ssente zaamuweebwa nnyingi nnyo nnyo nnyo, naye nja kukugamba nti yazizannyiramu. Ssente ky'olina okumanya nnyingi, zisoba mbukadde, ziri mbukadde si kakadde. Yesebo zaamuweebwa n'azizannyiramu ye n'akolamu by'ayagala. Era nze naddangayo ne ŋŋamba vidiyo eno empya eya Busi ssente zange ezo, okitegeera. Ne ŋŋamba naye ssente ezo tezibanga ze zimu ku zange zakoze vidiyo ya Busi. Naye ne ŋŋamba ize bwe kiba bwe kityo kansirike busirisi, naye bw'aba yawukanye naye ekyo kirungi. Kansubye nti nno ezo nabasabye essaala Katonda yaba amuluŋŋamya. Ne bw'abanga ssente zange si ze baliko eza vidiyo big up.
gwate munaye sente yanziba nnyingi nnyo nali mmanyi sente zange azibbye kuteeka mu ffeffebbusi esebo Alafaati obwaka bwenyinza omuwa yeetereeze nga ye omuntu emize gye gy'okucyangacyanga egyo sitegiba mirungi kubanga kati nze ndi muyimbi nzi nakajja bondaga kodi bweti omwana oba omumalamu amaanyi nkitegeera omuntu gwe nsoose okukolagana naye nondisappointinga mu ndongo kale bibeeramu kubeera waliwo n'abantu betuwa ssente batukolera ebintu naye era ne batabikola naye kyengezaako bbalaga nti mukola ekintu ekikyambambi ssente temumanyi wa gye tuzijja nze ndi muvubuka neeyiya bweyiya nange ne maneja wange okubeerawo naye ate bwe mutubba nga twakayingira endongo mugenda gitutamya oba oli awo munnaaye yampa kawerukamu akalungi yandaga nti eno gyozze muliro gwokya era nagulabye kisirani kitya ebyo byonna Katonda yabikola nze simanyi Katonda naye asobola okulaba nti wano wookutte nedda n'atereeza nga bw'alina okukola ekipya ekiriwo saawa zino waliwo oluyimba olugenda okuteebwa mu nnaku ezitali zaawala nnyo baluyita kikabuka egenda kufuluma era ne vidiyo egenda kukolebwa twagala tubibawo omulundi gumu essaawa zino olimba nafunye lufuusa ensonga kubanga ku ma TV radios kweruli kwegamba amaanyi gokka ge mulina okwongeramu mmwe bannayuganda netulabanga naffe tubaako we tutuuka era tweyanza nnyo obuwagizi bwammwe temujjanga okwo mugende mu maaso n'okuwagira kye mulina okumanya musiki omulungi akyajja bintu birungi nnyo ebijja kyensobola bagamba manager divine mulungi talina tabbu yonna era tugenda kukolagana tugenda kukuba endongo n'omutima gumu ebyo ebya manager Alafaati just byali bimukanzeemu naye yabirabanga busonga butono nnyo obwo omuntu okubeera n'amalala kyeki bw'atyo bw'aba ayagala okubeera buli omu alina karakitaazi ze batyawo ayagala okubeera which is okay ajja kuyimba era bw'aba ayagala